Kuliko Kivuulu tugere ku Kivuulu bata. Kivuulu kyawanise Katonda mulungi. Ya Katonda mulungi. Abantu bajja mu Kivuulu ne bampagira. Okay. Ya mu bungi obw'ekitalo. Webaze ku bayimbi abakuwerekerako. Nebaza nnyo. Simanyi nange gye nyinza kutandika bebaza. Buli muyimbi yenna. Amanya ge ngenda okwogerako ge nenga bangi nnyo. Okay. Kubanga nayimba ssaawa 7 kitundu ez'ekiro. Nga abantu bakyayingira nga bayimbi bakyaliwo. Nga ate omuyimbi tasobola kujja kunyimbirako. Nimuga abudde butuuse. Kubanga bataddemu amaanyi gaba kikoseza mukwano ogw'ekitalo. So abayimbi bonna okusookera ddala njagala kwebaza Haji Aruna Mubiru H&M. Simanyi oyinza kwebaza but thank you so much. Sonyiwe okusooka gwe. Naye anyway yamusembyayo. Njagala kwebazaako ba Izonti, njagala kwebazaako Mickey Wine, Sulubada Energy King, njagala kwebazaako ba Giovanni Luzinda, bavuga bambi paka mukono. Ya njagala kwebaza ba Evelyn Lagu, njagala kwebaza ba MC Kapale, njagala kwebaza ba Maulana and Rainy, njagala line up yali nene nnyo Jaja Blues bonna abambere ya Victor the principal Ghetto Gladiator president. Sawa zali zigenda okuwere mu kitundu awo ekiro. Ne wajabawo posta namutayika posti namutayika yasaturatinga ku buli social media. Nga principal akola abantu bonna bannamukono bajje bawagire Victor Kamenyo. Era posti yagamba oyo mwana waffe ddala muntu waffe ddala mubeereremu muwe support line nezijjula olujjula. So Bobi Wine influence ya Bobi Wine President ina amaanyi. Influence ya Bobi Wine sijagamba nti gali maanyi gange naye gali maanyi ga Mukama Katonda neera n'okuyitira mutabani we oba kuba yatuwa ekitiibwa okufuuka abaana. Bayibuli wetugamba ffenna abamusembeza kuyita mu mutabani we Bobi Wine gwe yafukako amafuta yabakoola ennyiriri bonna ne bayingira ennyiriri twali tuteesezza nga tugambye omulyango gumu kwa babayita kala ne bajjula kalyango ne guno oguyitamu emmotoka ne tuimprovise nga ne tuteekawo omuntu omulala akolekitinga ssente. So bananga abantu bebali nnyo okunsupportinga kwolwo. Amen. Tutunulire share egenda okuggwa abantu ne bagamba ebigambo ne bitambula musajjawo n'avaayo. Omwali mu kategori abantu bajje balowooza nti hip hop gyayimba gravity omutoji. N'abayo n'agamba Kamenyo nga teyafuna bantu emukono nga temumwogerako. N'akaba n'amaziga ng'amaze okuwalampa omu ku basatu b'okoonyeeko. Tutandikira awo omukulu kiri kitya shote yajjula oba bikawani ng'omusajja wagamba gravity. Mulimu abantu abamu nakyogerako lumu ne ngamba mulimu abantu abamu akola statement n'olowooza ku butabika okitegeera naye statement gy'asooka okukola nalowooza ku butabika kati ate waliwo neyokukaaba kati oba ate kati ndowooze ku ki waliwo eddwaliro lisinga olemererwa butabika bakusindikawa simanyi mb'emitwe gye tulina e Kampala oba e Uganda tulina butabika ate ensonga ensusse entegeera ensonga zoyo zansusse entegeera. So mu categorizinga bana abasajja abasatu n'atuuka n'agamba nti omulembe gwabwe gwaggwako kibaleka wammwe nga bakkiriza mu basajja anti kati nze nasoma history naye nga bagamba ebyaliwo bikuwa ekigenda okubaawo okitegeera ffe wano ffenna teri yaleeta hip hop teri yaleeta dancehall waliwo abaamuleeta betuwa ekitiibwa up to now ba Tupac Shakur baafa emyaka gyadda abamu twali tetunaba nazaalibwa naye tubawa respect eyo kozi be baatuleetera ki kitufulamu ssaawa eno wanaffe kwe tulandidde. So buli wootema gye wazaalibwa ensibuko yo oyo wootemye omuti kw'otudde. So kyebulaba nze reasoning z'abantu abamu ndowooza nnyo ku kigambo butabika lwakuba kati ate kyaka kati basusse butabika bazeewa sinnamanya naye
bakugwera basoma psychology bayinza tuli commendingira wasinga kaawo ekiddako bubaka ky'obusembayo eri bannayuganda ne bava Bulaaya abakunoonya kati kyekiddako ng'ovudde mu Kivuulu wendi kyekiddako Ekivuulu kyawedde nina oluyimba olupya baluyita nakukyawa wampisa obi nenkukyawa toyimirwa Julia n'olwo nakukyawa nenkukoowa omuntu atanjagala nedda nedda omuntu anvuluga nedda yamaani omuntu namukyawa yalowooza nti ndibye kumbe ye yali ansibye so olugenda waani simanyi kwekinatuulamu yabalutuddemu bajenyewe bakyawa ekitegeera nawe muntu nga gwe yalina omukyawa nabeesonyiwa tebankyawa nabeesonyiwa bwesonyi nawe era nga kuweereza nange beesonyiwa abantu kale tubane ne Victor Kamenyo kona ku mukutu subscribinge tukivuge kibere kyakabi kyongere okuba nga kiguka so tukweyanziza onyirira omukyawe naye nga ate onyirira munange anti biri bye byali binsibye stress pressure awokana kaskini kyekyo akakato kyekyo tuwe kusendeza Ekivuulu Victor Kamenyo sendeza Ekivuulu anti ndi mu kwezimba ebintu ebimu ku byali byankyaya oli serious yala omukyala yali agala bingi kyogamba yala yajja nakabeera nali yala nze ndi yala so ndowooza yali yala mubanga limwe wadde okuzaalira akaana tewaali kyaka teyafuna mukisa guzaala kale tubeyanziza ozaala bya Katonda byakukkiriziganya no si bya Katonda omuntu asobola okulemererwa olemererwa nga tudduka mpalisi y'abalapa ba bataano luli tewabamenyera bulungi e Uganda barapa bataano awaliyo Fefebusi oyo muteeka bunamba meka simanyi wabula wabateeka walungi naye njankwemba ensuubira waliyo Fefebusi waliyo Fikfa Maika Gravity ayimba bulungi mulesi ayina ennyimba ezitambula sinza mutotogera kubanga ennyimba ze nnungi just byayogera kitegeera byatategeera naye ennyimba zo bazimuwandiikira bulungi kitegeera ne baproducer bakozesa balungi so kiyambako ennyimba zo ttambula kitegeera n'ekyo tekigaana muntu ye kubeera nga takola ki ayimba bulungi okitegeera ekyo owokuna Jene Zamba owokutaano webali abaana bangi aninze ngambye barapa abansingira of course kwendi nawe era okiraba ninayo n'akayimba akalala bakayita obugagga bw'ekivubuka njagala abantu bakawuliriza ennyo kalina message ennungi wakola listi naye nayo ku radio wakola nonteramu Jimonola St Max Main obeera bidde kati bayimba nabo bayimba bulungi kati obajjemu mu listi bayimba bulungi nabo mu listi gye bali mu bayimba obulungi kale tukweyanziza tubale ne Victor Kamenyo mwagira kayimba kakapya kalina kalungi nakukyawa akakoze mu mbeera gy'alimu anyirira alabika nga he has moved on sikyo na moving on tubeyanziza Omukyawe you sing and searching onoonya muwala wa kika kyafaanana atya njagala muntu atali njolonga njagala muntu atali mbuzabuza omuntu amanyi ne Katonda omuntu omugumiikiriza kale weewaawo wabaawo ebiganye naye ng'okusalawo amala kwekkaanya like kayimba ako njagala kawulirize ka mugenzi Paulo Kafeero naye
Kai tubeanziza tuwale ne Victor Kamenyo set okade subscribing. Thank you so much. Kiria nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 03 07 79 oba ku WhatsApp yaffe